Obufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti abatunuulizi b'ensonga z'ebyobufuzi n'abalwanirizi b'eddembe balaze okunyolwa olw'ebikolwa bibagamba ebirinyirira eddembe ly'obuntu ebirabwako wano mu ggwanga. Bano okuli John Kenny Lukyamuzi akulira ekibiina ki Conservative Party, Saddam Gayiro omukulembeze w'ekiseera ow'ekibiina ki PPP ne Samuel Walter Lubega Mukaku munnakibiina ki Democratic Front balaze okunyolwa ku ngeri eyali Road Mayor w'ekibuga Kampala Salongerias Lukwago gye yakwatiddwamu kyokka ne bawera si bakusirika ku bintu bye balaba nga tebitambula bulungi mu ggwanga. Bwe mbanga ebifaananyi bye nnalabye ebisatu ddala nga bituufu nga CAR eyenneeyisa ya nsolosolo. Bwe mbanga ebifaananyi bituufu saagala kukkiriza nti bituufu ate saagala kukkiriza nti ddala CDF yabikola naye bw'abanga ddala akiteeka ku lulimi lwe nti yeye then tuba tufuuse ensolosolo. Ekintu ekyentiisa bwe kityo ku democracy ne kigwawo ne bagenda bugenzi maaso nga teri afaayo kyewuunyisa era eba warning ekugamba nti ebibiina by'obufuzi mu Uganda biri mu trouble. Ovulo yagibutise mu ttaka, parliament n'agingirira, judiciary n'agingirira kugamba parliament okusinziira ku constitution ya Uganda article 79 clause 1 and 2 ekyakoleddwa parliament ebeeyina kuyingirawo ebeeko kyekola strategically. Saddam Gayiro ategeezezza nti kino ky'ekiseera abooluganya okwegatta balwanyisa ebitatambula bulungi kubanga embeera eno etulaga nti ekituuse ku omu kijja kutuuka ne ku mulala. Kakati bwe tusigala nga buli omu alwana yekka tujja kusanga ekizibu kinene. Tumaze ebbanga ddene nga tulemeddwa okufuna ebintu bye tukolera awamu. Kati nno ffe tulowooza nti kyekiseera NUP etwale obuvunaanyizibwa etukuŋŋaanye ffenna nga opposition ebyo byonna tubyogereko naye ekisinga obukulu twogereko eno embeera eriwo nangeri ki gye tugenda okujjaŋŋangamu. Ono bw'ati atubuulidde nti bamaze okubaga ebbaluwa gye baweerezza edda abakulu mu NOPO nga babasaba okukulemberamu olutabaalo. Tusobola kujjaŋŋanga nga tuli wamu era ffe kyetuvudde tuwandiikira ekibiina kya National Unity Platform kubanga kyekibiina ekisinga obunene mu Parliament kyekisinga n'obunene mu opposition nga tubagamba nti batwale obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze be baba batuyita ebibiina byonna tutuule tulabe tugenda kulwanyisa tutya eno embeera. Ensonga lwaki twagala okwekuŋŋaanya awamu kwe kutandika okuntema amakubo ku ngeri ki gye tusobola okulwanamu okutaasa demokrasiya n'okutaasa eggwanga. Y'omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi era omusomesa w'ebyobufuzi Siraaji Nsanja ategeezezza nti okwogera ku bitatambula bulungi ddembe eriwe bannayuganda ssemateeka kyokka n'agamba nti lirinawo erituuka ne libaako ekkomo. Ssemateeka wa Uganda essuula ey'okuna gye bayita chapter 4 erimu akawaayiro ke bayita people's freedoms and rights eddembe ly'abantu n'okukkirizibwa okwetaaya. Erimu n'akalala ke bayita academic freedom eddembe ly'obwebange erijjulukuka mu ebyo ebintu abayivu bye baba banoonyerezaako. Kati nga tumaze okuweebwa olukusa olwo ssemateeka okubeera nti alambulula nti nno tujja kubeeranga n'eddembe okweyabya kibayita freedom of expression okweyabya. Wano mu Uganda okusomooza wakyaliwo freedom after expression nti bw'omala okweyabya oluusi ate tebitambula bulungi. Ono alaze ng'ebyokuwamba n'okukwata abakolokota ebikolebwa gavumenti bwe kiyinza okuviirako abamu okutya ne basirika. Kijja kukosa yes bwe kinaagenderera ennyo kijja kukosa naye ate era ekisobola okukitaasa ne kitakosebwa kwe kubeera no tetusirika tusigazaamu tugenda mu maaso tutottola tunyonyola ekutaputira abantu ebyo biba bigenda mu maaso. Kimuli Abdallah ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino ku Lwake TV amalindirire. Weewaawo katusooke tufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi Dr. David